eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi ali ku Impact FM radio basamanya nkwaniriza osibyeta ssebo osibyeta nyabona tetuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etwogera ku nsonga ezibaddewo mu nsi yaffe mu tambulira owetula ensi yonna nate mu kaseera kano kennyini tuba tuggusa program Kaluma Nywera etwogera ku nsonga zennyini naye nga bujjo nsonga ku mawulire ag'enjawulo ne tuva atalugenda mu maaso ne tulaba Kaluma Nywera waava mu nsonga ezali zimu. N'olwensonga eyo kakkana tugenda tutandikira nate olunaku olwaleero. Akati nno amawulire agamu kwagonya tuyako mu ggwanga wano erimanyi kusemazinga Africa ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Sierra Leone. Ekiri mu Sierra Leone munaffe atuwuliriza pulezidenti wa ggwanga lino erya Sierra Leone ono gwe twogerako amanyiddwa nga Julius Maada Bio avuddeyo n'asayininga n'ateeka omukono ku tteeka eriwerera ddala obufumbo eri abaana abato abatanaweza emyaka 18 egy'obukulu mu ggwanga lino eri mu West Africa. Naye nga kiba kigambibwa nti nno ebyaddala ng'ekitundu kimu kyakusatu ekyabawala abadde bafumbirwa nga tebalina kuba ne baweza emyaka 18 egy'obukulu. Akati nno abakulu mu ggwanga lino omuli ne first ladies okuva mu nga agenjero nga Cape Verde, Namibia muni babaddewo nga president yo n'ateeka omukono ku tteeka lino ebbago badde baliyita Prohibition of Child Marriages Act 2024. Kakano baddewo munnaffe ali mu kibuga ekimanyiddwa nga Freetown nga balaba ebigenda maaso president ateeka omukono mune ku tteeka lino ekyawe yabasanyudde ennyo ennyini ddala. Wekidde kino wikisi badde bbiri aka parliament munnaffe atuuliriza nga bayise ebbago lino ne bagamba nti nno ne bannaffe ba activists bano bano eddembe ly'obuntu ery'abawala bagano yali step nene nnyo byafaayo by'eggwanga erya Sierra Leone eribadde munange erikutte akati oba oli n'amawanga gonna ga West Africa okuba ne bafumbiza abaana abali wansi emyaka 18 egy'obukulu. Bagambye nti nno okusinza munaffe ku President Bio yagambye nti nno ffenna tusobola okuzimba ne tussa ekitiibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Sierra Leone abakazi ne tubawa omukisa gwe gumu naddala abaana ab'obuwala okuba nti badde batuuka ku bigendererwa byabwe eby'omu bukulu. Naga nti nno ye abadde buli kaseera ng'akkiriza mu kibayita ebiseera by'omu maaso ebya Sierra Leone nga biri mu kibayita ekitonde ekikazi. Bwatyo gemu statement gyafulumizza nga maze okuba nga asayininga etteeka nga maze okuba nga ateeka omukono ku tteeka lino. Mu tteeka lino kiga nti nno omusajja yenna anaasangibwa nga amazima gennyini owasizza akaana akato akali wansi emyaka 18 egy'obukulu ojja kuba nti osibibwa emyaka emitono ennyo 15 mu kkomera oba efayini ya $4,000 oba byombi okuba nti obiwa. Era ne bagamba nti nno kino kiraga nti waliwo kibayita ka provision oba obuwaayiro obugenda okukuuma eddembe lyabo ne bonna abatuusiddwako obulabe abaana ab'obuwala bano n'okulaba nti nno ddala abo bali ate wansi nnyo babeeta ba minors basooka ne baweererwa bafuna ekimanyiddwa nga girls not brides baana babuwala waba si bagole. Kigamba nti ebitundu 3 ku 10 abaana bana ba Sierra Leone bali bafumbirwa nti bamaliza emyaka 18 egy'obukulu. Kino kiba kitegeeza nti ku bukadde 8 obuli mu ggwanga lino emitwalo 80 beddu babadde baana bato awala nga ate bafumbiddwa. Yaga nti nekitundu ku kino bakasiba tebanaweza emyaka 15 gyonnyini egy'obukulu. Munange era bina ebiwani eddembe ly'abawala byona ebigamba nti nno olw'obwavu obuyitiridde nnyo mu Sierra Leone families omaka gakomekezebwa gawadde abaana baabwe abato ab'obuwala nga bafumbiddwa olw'ensonga bagala amahale bagana ebiweebwayo kuba ne bakola ki bagula babatunda butunzi. Kati ministry y'ebyobulamu mu Sierra Leone yava n'okuba negamba nti ekyokuba nti abakazi babadde bafa nnyo nga bazaala yakiteeka nnyo era kuba nti abaana bafumbirwa abaana bato. So eggwanga likyogeka erya Sierra Leone gati olwedde lyasetinze dda kye bayita minimum legal marriage age emyaka nti egyessalira gwena okuba nti omwana afumbirwa y'emyaka 18 egy'obukulu era that kiri wansi kati ewakibita Child's Right Act 2007 naye kibadde kigenda maaso kikola kibayita contradictions ne kibayita customary marriage jukira nti nno kati wano twalugeze mu kubayita okwagala kuli okusemera kufumbirwa kibayita introduction okwanjula kubanga jukira okwanjula nakyo kika kya bufumbo mpozi ne divorce ebiseera ebisinga obungi badde nga byekwekera omwo kati ng'abaana abo ababuto bambi abali under age tanaweza emyaka 15 egy'obukulu naye kasita omuzaddewo kuba etteeka libadde ligamba liri eribaddewo ekkadde erya customary
Marriage and Divorce Act 2019 nga ligamba nti singa abazadde bakkiriza nti omwana tukkiriza munanga aginafumbirwe nabira mwaka 11 agana afumbirwa kyekibadde mu Sierra Leone naye kati kino kasa president ade mukono kuteeka lino kati abana babuukira waggulu mugana nga atudiriza so etwogerera abantu banyu bavudde munene bawokaminga ID eno netteeka lino naga ejja kuba likola ki lya addressing kibaita forced marriage mu Sierra Leone n'okubanga munene eriwadiriza oba lisobesa abaana ab'obuwala obasa okuba munene babeera mu bulamu bwabwe obweyagaza paka matuuse nate mu myaka gye bagamba nti egy'obufumbo etwogerera munafaali eyo akati nno Sierra Leone jukadi kiri mu Sierra Leone yokka wabula ensi West Africa ezisinga obunyingi byonna gyebiri eyo kubanga bwogenda kati nga mu Tanzania no gyebiri bwogendako mu Zambia waliwo obutuntundu obwenjawulo bo mugana wange ngibyaddala bakkiriza abaana bato okufumbirwa ate bwogenda mu mawanga gali munaga buyisiramu kiyitira kubanga ne mu Qur'ani bwekindi nabbi yagalako ak'omukaaga nabbi Muhammad naye tiyamuwasa abaga nti yagala omwana w'emyaka omukaaga 60 years naye munaamulinda naweza mwenda nago okumwagala. Can you imagine akati obanga ensi ebadde ekkiriza mu busiraamu ebyaddala kkiriza obagaana kitegeeza nti nno babeera mu mateeka kyova nti gaadde mu mateeka agana okubanga gamenyebwa bateeka omunanga enkola eyo kati ensi bweti wetambula in fact bagamba mu West Africa eyo abakazi oba bana ab'obuwala abato wansi myaka 15 abagenze mu bufumbo baliyo miliyoni ez'enkaaga bukyanga zitandika okuba nzibeerawo. Kitegeeza kyekyo kitegeeza kkiriza obagaana nti ano bataasiddwa nnyo n'ebiseera by'omu maaso nayo bitangaavu kyekiri Sierra Leone. Nkujjeeyo tugenzeko mu ggwanga erya South Africa. Kiri mu South Africa munafe atuwuliriza jukira oluvannyuma lwaki bayita unity government eyakoleddwa gavumenti ekintabuli ya ANC gatako DA abali constituted evuganya gavumenti n'obubina obwenjawulo wetwogerera munafe atuwuliriza abaali kye bayita cabinet yaabwe akali cabinet yamaze okuba munenge kuba kye bayita ebirayiro era etwogerera ali mu kibuga ekimayitibwa Cape Town yakubye ebirayiro era se kibayita nate okukola kibayita kati okuweereza bannansi munange mu maaso ga kibayita omulamuzi saabalamuzi amayiddwa nga Zondo basaba bakubye n'abakazi bakubye ebirayiro era president Cyril Ramaphosa ngo kimayitino ya retailings omusajja amayiddwa nga Paul Mashatile nga deputy we mu cabinet empya mune bakubye ebirayiro byabwe nako olw'eggulo era gavumenti ebanga etasokola emirimu amazima okulaba kati obudde buno kuleeta nkulakulana n'enkyukakyuka ey'omuggulu mu ggwanga lya South Africa. Nga Chief Justice amayiddwanga Raymond Zondo yakubye ebirayiro bino era abantu 32 ye cabinet eyo yakubye ebirayiro oli mu Cape Town mu kibuga. President Cyril Ramaphosa yagambye nti cabinet nabadde aludde munnaffe nga bagilonda mpola era kale twogera amaze okuba nti etereera government of national unity. So president ngabe government nno ngovudde ku ba ministers ba cabinet members 32 ate alina bamyuka ba deputy ministers 43 bajja okuba mune batuula balabe eggwanga lino okubanga litambula litya. So ngabe government already twalina ebibiina 7 ebyegatta buli kibiina kyafunye kibayita post mu cabinet era nga ba ministers 20 bo bavudde mu kibiina ekiri mu buyinza ekyasinga obuwagizi ekimayitibwa nga African National Congress oba ANC ate ba ministers 6 bavudde mu kibiina ekisinga okubanga ekyopposition mu parliament ukibadde luli kimayitibwa nga DA oba Democratic Alliance ekyabazungu bakyerupe. Then ababiri ba ministers ababiri bavudde mu kibiina ekimayitibwa nga Inkanta Freedom Party. Then ebibiina ebisigadde nibanga bivaamu minister omwomu mwino mulimu of course mwinchi bayita good mwinchi bayita Freedom Front Plus mwinchi bayita Political Alliance ne Pan-Africanist Congress of Azania biro bavuddemu nate minister omwomu okwandibwa kwa kibayita cabinet. Kino munaffe government nno kyajjawo lwensonga nti ANC yalemwa okufuna kibayita parliamentary majority mu kalwa kakubya mwezi guli ogwokutaano ekitegeeza yakakibwa kwati yakola gavumenti ne yekintabuli okweta munanga abo abalina okuba nti munanga ereetamu okukola gavumenti yayo. Kale tukujje nate munanga tuza nkuddusizaako butereevu nnyo munanga alyeyo mu ggwanga erimayiddwa nga erya Isirairi. Mwana muli agava mu Isirairi gagamba gatya kigambibwa munaffe alyeyo nti nno birungi si birungi akati otalo batulooza nti nno muneeso okuba ntukendeera waliwo kibayita ceasefire kuba nti ziogereziganya okusansa emmundu newulira Lebanon abatujju bamayiddwa nga ba Hezbollah okuva mu Lebanon bagambe nti no balonchinze kye bayita rockets amene drones esuka 200 nga batunulira nate amaje ag'eggwanga erya Isirairi oluvannyuma lunaku lumu nga luyiseewo
nga Israeli emaze okutta komanda waabwe amanyiddwa nga Muhammad ni Manassa oyatiddwa mu lumba Israeli badde ekoze. Kakati muganda wange atuwuliriza nayo kiryawo bwe kityo yo tubale tulyawo nga Israeli ekyasindise ba negotiators okwogera kibayita okuzza emirembe n'aba Hamasi obudde bonna kiga nti no bagako bateesa mu kuddiŋŋanyizibwa abantu abawambibwa betugwete ba captives oba hostages. So abakungu buva mu Israeli bagambye nti obudde bonna bakuba ne bateesa balabe bakuba bawanyisiganya kye batya abantu abakwatibwa aba Hamasi then Israeli ete abasibe aba Palestine yasibira mu Israeli. Prime Minister Netanyahu kigamba nti no munanga atuuliriza agamba nti yagambye banegoseteze bagakoni muninga bakola abatabaganya yagambye nti bagamenti olutalo lujja komekerezebwa singa ebigendo bya Israeli byonna biba bituusiddwako. Era kirada abakiddiŋŋana lunye nti nno kibaita full defeat of Hamas kyayagala taga kira kyonna n'olw'ensonga eyo bano okuba ndi bakimanyi nga bakuba ndi bateesa muganda nge watuuliriza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. So etwogerera bagaba cautionaries bayitirivu nnyo oluvannyuma lwa Israeli okubanga esudde bomu ku masomero aga UN. Muganda wange binagwa bino kiga ntino munafatuiza Israeli yasudde bomu ez'enjawulo yakoze bayita air raids okuva mu bwengula nesula ku masomero agadukanyizibwa ekisonga ky'amawanga amagatte mu bitundu ebibadde bikyankalanyizibwa ennyo wali mu Gaza. Abantu bagenda mu maaso okuba ndi bakola ki babundabunda sandibadde bamune bagenda mu ssomero nga babeera UN egaddukanya. Kati amagye ga Israeli gakonfaminze kituufu galumbye essomero lino nga kubatasite n'ekibuga ekimu ekiri wali mu Gaza nga bagamba nti essomero lino libadde likozesebwa ba Hamasi nga okwekwekamu ne bese zaabwe we baplaningira ate munange okuba nti bakola ki balumba oba teekateeka kibati olulumba. Akati aba Hamas bafulumiza ekiwandiko muganda nga bagamba ku X ne bagabe bati matters and wounded due to an Israeli targeting of the Musa bin Nasir school which houses displaced people in Al-Dalaj neighborhood in Gaza City. Baga nti n'abantu bayise kati abajulizi n'abafunye ebisago bangi nnyo oluvannyuma lw'amagye ga Israeli okulumba essomero erimanyiddwa nga Musa bin Nasir eribadde libeeramu abantu abanoonyiboobubudamu wali mu mulirwano gw'ekibuga ekimanyiddwa ekya Gaza. Kigenda mu maaso ne mu sayidi eyo otiwulizana ekibuuzo kyaffe nti kaluma nywera amazima ddala avaawa wakati wa Israeli ne Palestine. Okyali mu program kaluma nywera. Butereevu omulungi nate akyali Impact FM tukyali ffenna kuli kalinyonyi ddala program kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program etu nate tukyalaba kaluma nywera waava wakati w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli bayita Abayudaaya ne bannaffe amanyiddwa nga Abafirisuuti oba bayita Abapalestine. Mu mbeera zonna tumaze okulaba nate abaana aba Israeli engeri gye batandise okuba nti munange babeeramu engeri gye bagenda mu maaso obwakabaka bwe ne busaanyizibwawo ddala ate bo bennyini mwenge babwesabira okuva eri Katonda baga nti no beetaaga okuba nti bafuna kabaka abafuge. Katonda nababuuza nti munaasobola ebirowoozo munaasobola ebiragiro okukwata ebiragiro bya bakabaka bali baga nno kiwedde ffe twagala. Akati nno okuva olwo okuba nti babonaabona ne bagenda mu maaso okuba nti banyiiza Katonda Katonda ne anyiiga. Mu kunyiiga ebizibu bingi babituukako era bingi nnyo munaffe babifuna. Naye tuze twati obwakabaka bwabwe bwasaanyizibwawo bwali obwakabaka wa Babiloni ate Babiloni ne bwalibwa obwakabaka neberanga emiribwa obwakabaka bwa Perusi ate obwakabaka bwa Perusi ne bugenda bumiribwa ate obwakabaka obwa Masedoni wansi w'abakabaka kabaka amanyiddwa nga Filipo owokubiri. Filipo yafa owokubiri omutabani n'amusikira Alexander the Great n'amusikira ate Alexander the Great bwafa ne bajjukira bali maze okuba ne bavudde eri mu kibayita Macedonia obwakabaka obwokka bazinzeeko nate ebitundutundu bya Greece obwakabaka bututo obwa Buyonaani ate ne bajjayo ne baleka okuba ne bazingako obwakabaka bwa Perusi ne beera nga bonna buli wansi waabwe. Jjukira Perusi yemaze okuba nti ate ewamba n'okuwamba obwakabaka ate munange obulala buyita obwa Falawo obwa Misiri. Kane kibeera nga munnange bisaba bya Alexander bwafa yafa talina mwana wabula yafa nate alese nga mukyala we webayitanga Roxana ali lubuto. Kane baga nti awafudde talina mwana kati ino omwana nazaalibwe afuuke tulabe wana muneza afuuke kabaka oba tuseeko muganda we
gwe bazalibwa yali half brother we kyokezi half brother we yali awo katwewungu nga aliko munange kitati aliko tategera bungi zivaako kaliwo kusala wona teba generali ne bakuba akalulu naga tulinde omwana ono akule afuuke kabaka wana bamulenzi oba tuseko mugana wono munange aliko ekikyamu ne bagana n'ekikulu kiri nti naffe twagala obuyinza babwegabanya munaffe atuliriza obuyinza obwali obwakabaka Alexander the Great bano bajenerali ate munaffe bali babasajja be yalijjukira bataddemu abadde ebifo ebyo bagavana bitundu ebyenjawulo abamu bagenda maaso abamu balwana be basooka mu kulwana entalo ez'enjawulo zeninga alwana era nga bali basajja bamaanyi nnyo nnyini ddala naye ate ekyewuunyisa okuba nti bino basalawo ne bagamba nti nabo bantu kabegabanyize nte ku bwakabaka buno nabo bafunemu nnyo nnyini ddala era muganda nga ekikulu kyali nti abamu tebakkiriziganya nabo ate abo ne bakkiriziganya nabyo akati mu kwegabanya ebitundu ebyenjawulo bagamba abamu bagamba nti tuteke abaana bano omwana gude ennafu nagazaalibwa nga wa bulenzi ne bamuyita erinnya lye Alexander owokuna kanabeera nga munange waba ayingiddewo kitegeeza nti no kati obwakabaka bufunye omusika era ekyaddirira naye yali akyali mwana muto ate munange ne batemulwa bwe batemulwa nga bajjene nagge nno bali baagana batuula mu buyinza buno okufuuka okumenyaamenya oba kutematemu wakabaka bwe mwatwaleko munange ekitundutundu afuke kabaka saidi yeeyo kakati eno omukuza gwe bataddewo okuba nga akuza Alexander eno ku saidi ey'abanaffe ba Misiri ekitebe bateeka ekitebe ekyo mu Misiri bateekawo omusajja amayiddwa nga Ptolemy ono ng'alina okuba nti atwala mu maaso eri generali mulambirira alina okuba nti akuuma entebe ate paka omwana anaakula abirenga ekimuna nga akikwasaganya mpolampola naye ate ekyembi omwana ne bamutta ne bamutemula ne mugane ne bamutta ekitegeeza nti nno kati obwakabaka bwonna obwali obunene bwe butyo obwali buzingiramu bwe nagambye Macedonia, Greece, Buperusi, Babiloni n'obwakabaka bwa Falawo nga Misiri ne babusaanyeewo bwe butyo kati bajjeno bano nanga okuba nti batusigala mu bitundu ebyo batadde okuba nti bakuuma nga bagavanazi era Ptolemy ono nga jjeno yasigala mu Egypt oba gite Misiri bwasigalayo eyo nagana ekakubye kasita naye munange musajja amanyi okulwana kanalange nagamba butongole nti nno kyagenda okukola kati yafuga ekitundutundu ekyo nga omusika atabadde mu bwakabaka simulangira siki bati mukopi abadde musajja nga amanyi ebiso amanyi amafumu amanyi obusaale jeno mulamba nafuuka kabaka muganda nagamba n'okugamba nti no kakyalina okuba nti yakola kiri kimu kyokka bali beegomba dda kye bayita obukulembeze obwa mu Misiri nga Falawo aweebwa ekitiibwa onagamba nti nno jjukira aba Egypt bali babaaniriza nnyo bano bannaffe okuva eri Macedonia oba mu Greece olw'ensonga nti Operusi wa Perusi obwakabaka obwo bwaliwo bakola buwaŋŋangusa kabaka waabwe omuyite Falawo kati bagamba nti najje nenna ng'akuba Omuperusi tujja kwegatta ku oyo akakyamwanguyira nnyo no General Ptolemy okuba nti munnange afuna kye bayita obuganzi mu Misiri yonna era n'abeegattako bulungi nnyo ekyo kikwatagana bwekyo mpolampola era n'agaana okugamba nti agenda kuteeka kye bayita okwagalana wakati w'Abamisiri ne bano Abaperusi obayita Abagreece wamu n'Abamasedoni era nateekawo n'enkola naye ng'ate era still okusosola tekwaggwaawo kubanga yatandikayo kennyini okuleeta abasirikale abali bamukkiriza mujjuke yali musajja muduumizi w'amagye n'abaleeta n'atanga okuyita ab'eŋŋanda n'abawa kye bayita ebifo eby'enkizo mu bwakabaka obwa Misiri nga butudde ekitebe kyali ekikulu ennyo n'abakuba ebifo eby'enkizo kati bannansi ba Misiri bo bambi basajja bati bakazi battu ne balanga okuba nti bakola bukozi baba mu bifo mu ofiisi ez'enjawulo ng'omulimu gwabwe kukolera bano omulimu gwe kulagirira kyokka kye balina okuba nti bakola ofiisi ezawaggulu zonna tebazifuna mpozi olina kufuna omulimu gwawakolera mu ofiisi era muganda wange bwekyo bwe kyali ayo no twalaba oyo omusajja Ptolemy ng'atandise okuba nti afuga bw'atyo yafuga ebyeddala kakati waba akuze ng'akuliridde ate kati kyasobola kuba nti munange akyalina amaanyi gali awo n'agamba mutabani we yali azadde omwana jjukira nti abaana b'obulenzi bano yagamba omusajja ono Ptolemy nti alekawo kye bayita dynasty obwakabaka bwe butandikidde awo nti buli mwana mulenzi anaazaalibwa mu maka ge ajja kuyitibwa Ptolemy bajja mwongeko bongezi linnya oba Ptolemy 1 2 3 bwe batyo paka gye banaakoma ate ne bagamba nti mukazi gw'anaawasanga ajja kuyitibwa ng'era amannya agabwe ge baateekangawo erisooka baga bayinza omulondako nga Berenice eryokubiri bayinza okulondako ne bagamba nti nokale tukuyise nga Arsenal eryokusatu baga bayinza okulondako ne bakuyita Cleopatra so amannya ago ebiti bisatu baga bajja okuba balonda anaaba Nnaabagereka ow'abasajja bano akati
Ptolemy ono ng'agenda okuba nti afa oba ng'akuze yayita omutabani we amanyiddwa nga Ptolemy owokubiri n'akola naye ne batwa ku Namulondo bombiriri naba ng'amuyigiriza ennwana enfuga ebeera etya era agenda okufa ng'omwami ebyaddala ye omutabani nga ekino munange akimanyi bulungi nnyo ng'afunye kibata experience oyo n'omunange yali wakubiri n'alanga okuba nti afuga naye waafuga naye n'azaalayo omwana ekyewunyisa ekyaliwo nti mu baana bali abaana kitaawe byamuzaala nabo tuga ku Ptolemy ono owokubiri mwalimu abaana ab'obuwala era abaana ab'obuwala omanyitidde bano abasajja bano abagiriki bakola neri bannafana abamisiri balina nga omuze incest oba kagalana mu mawanga tekyali kivve n'akamu ewaabwe era bakikolanga nnyo katoba Ptolemy owokubiri awasa ate sisita we Asino asooka tugane gujja bagira wanga oba bali bakikkiriza munnange ne batandika we batyo mpola mpola era naye watuukisa nabeera ng'agenda nekuba ng'afa muganda wange ate omwana w'obulenzi gwe yazaala amanyiddwa nga Ptolemy owokusatu naye naalya munnange naalya mu kintu bw'ali ekintu kino n'agamba maaso naye ng'afuga era bw'afuga ekyaddirira naye mu kuwasa naye yawasa ate sisita we yawasa Asnol owokubiri nabeera bwe batambula naye obwakabaka nga bwali entalo zange kuba nzijja okuba nti baagala kibaita expansion okugejja okugaziwa ono naye munnange atuliza kigamba nti nno munnange yakolebwa basala akakodyo ne bamutta busi banyiga munyige ne mukazi we ne bamunyiga munyizi naye baleka balese naye omwana ow'obulenzi ne Ptolemy gwe baaleka omulala one wali obwakabaka bappa laba munange bamutikkira engule n'afuuka Ptolemy owokuna Ptolemy owokuna ekyo nakikwasaganya mpola mpola naye n'agamba nti nno kitaawe we yakoma bajjajjaabwe baakoma wagenda okuba ng'atandikira era naye nalako okuba nti munange afuga nga balina okuba nti afuga era kyenagenda nti kimu ku ekyo abasajja kye bakolanga okulaga nti nno Ptolemy bali b'amaanyi balanga kubanga bateekawo kye bayita personality cult nti kabaka bamwagalanga kabaka n'alagira bamusinzenga kabaka n'alagiranga abeerenga katonda era in fact bagambanga okuva ku Alexander the Great nga buli kiisi ajja Alexander the Great mukazi we buli omu nga bagenda bateekawo kye bayita personality cult eyo nga buli omu olina kuba nti osinza katonda nga katonda gw'osinza yennyini amanyiddwa nga Ptolemy jjukira balina obuzaale bwabwe eri mu Greece ne Macedonia era kye baakolanga kati nga Ptolemy owokusatu kye yakola bazimba kye bayita embiri basanga already ne baddamu ne bazimba endala kati ng'olumanyiddwa nga olwa Alexandria mu kibuga Alexandria lwennyini olwazimbawo kye bayita library ey'akabi nga kuliko ne museum ne bateekamu kye bayita ebibajje ebibumbe ebyabakabaka ab'enjawulo naye Abagreeki jjukira nti balina kye bayita bakatonda bayitirivu nnyo era ebifaananyi bateeka mu museum eya Alexandria mwalimu abaana ba Zewusi ono ye katonda asinga Abagreeki bana Bayonaani gwe basinza nga katonda waabwe era katonda bwe gwe basinza ddala amanyiddwa nga Zewusi era alina ne mukazi we bamuyita Athena bano bakatonda basinza ddala kati yagenda n'azaala abaana 9 baana babuwala bonna wabazaala nga no babazadde tino bali banguliko ba music nti bwe kisayagala ng'okusaba kye bayita music alina okusaba bakatonda abo era jjuka katonda azaala katonda era bano naye bano bafuuka bakatonda ebyaddala era nga basinza bulungi nnyo Abagreeki basinza n'abantu bonna basinza era kye bakolanga bayimpotinga kalica zaabwe ez'Abagreeki nga bazigyewo baziyita mu ggwanga lino eryamanyiddwa nga erya Misiri oba wakabaka obwo abantu nga baziyiga bw'otaziiganga ojja kufa bazibasako kifuba era kye bakolanga baddaabiriza n'okuddamu okuzimba kye bayita yeekaalu bajja mu Misiri basanga nga abantu eri bazimba kye bayita yeekaalu bazimba pyramids basamu ekitiibwa bafalawo baabwe nabo ne batandikira awo nawo bazimba yeekaalu ez'enjawulo ne bayisa n'amateeka ze bayitanga decrees ez'okulaba nti nno mu yeekaalu omwo walina okuteekangamu kye bayita statue ekibumbe ekya Falawo gwe twogerako nga kati mu Greek era eno family yasooka okubeera ddala nga tulaba y'Abagreek naye ate nga efuuse Bafalawo aba Misiri kati bateeka ebibumbe byabwe mu buli tempo oba muli yeekaalu ng'abantu abajja okusinza ng'amazima gennyini nga tonaba kufukamirira katonda osobola kufumirira katonda ono kabaka yennyini n'osaba by'osaba then okugenda mu maaso muganda wange bwatyo batandikanga ne bazimba kye bayita bakatonda bonna bonna ab'omu Misiri bakatonda ab'omu Greece bonna babazimbiranga tempo ne bateekawo ne bakola ebibumbe eby'enjawulo bye badipictinga nga babisinza abantu era ekyaddirira munnange entalo nga ozimanyi munnange zo eza expansion bwezo ezaalinga
ezokugwa tibezza kibayita ebituntundu ebyenjawulo era zalingawo twalaba olumayiddwa nga Syrian War olwatandikanga nga baga ntino anaga okwanga atwala kibayita Asia Minor ebitundutundu ebiri mu Asia anayana bitwala muganda wange bali kwandi balwanira ddala nga bwokiwulira waliwo lumu n'olutalo lwali mu kibayita olutalo lwali mu Alexandria yawo n'oluli baluyita kafuumula nkete ebyaddala kakati gavumenti erode bakolanga kibayita expansion wars nti kabaka yatuulanga mu Misiri n'agamba nti neetaaga okuzza oba okufuna ekitundutundu okigatta kuki ku bwakabaka bwange era kabaka ono amanyiddwa nga Ptolemy kyeyakola yagamba ekintu kimu owokusatu gavumenti yafa n'asikirwa owokuna kati owokuna yagambanga nti nagenda gatta ayagako n'ekitundutundu kusemazinga Africa bakitegeera nti baalinga balina kibayita ebyogagga bingi nnyo ate nga ne balaba ne pyramids ebazimba zivaawa bakizuula nti nno mu Misiri eriyo pyramids naye ate bw'ojja mu Sudaani pyramids empitirivu nnyo nayo nokkirira ne Uganda by the pyramids eziri eyo kubanga olaba engeri gye bazimbanga amasiro engeri gye baziikamu ezo zalinga pyramid ne pyramid zigenda nga zikola ki zikendera mu shape si mu shape but mu size zigenda zikendera buli wogenda ng'oyambuka waggulu eri zaga zikendera kati obuli Uganda butini nnyo bwogenda mu Sudan ate nga zo nnyingi na nnyo wakati bazoogerako bawakuzeeyo okaza okwezi zasigala mu Egypt nga piramidi okufu ezo ezikyaliwo nakati olunaku lwaliro nga ziri ne mu betuyita ancient wonders of the world naye kati wetwogerera obudde buno nakati zikyaliwo ezo pyramids of kufu kale kyebakola ono amanyiddwa nga Ptolemy owokuna kye yakola yagamba yeetaaga amatwale agamu agongere ku kibayita obwakabaka bwe obwa Misiri era munaye amatwale ge yayongerako yayingira ate mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Sudaani ebiseera nga bayita Kushi era bano bakabaka bwabwe oba Kushites nayingirayo natwatako ogutundutundu gunene nnyo that is ebibugabuga ebyenjawulo mu Sudaani n'abigatta ku bwakabaka bwa Misiri ebiseera bye nga twogera kati Egypt edda bagitanga Kemet akati yatekoma ne ku ekyo n'agenda n'awamba ekitundu kyonna eky'e Gaza n'agenda n'awamba Palestine kati weeri n'agenda ebitundutundu ekibayita Asia Minor nabanga abiwambye naye ng'entalo kyagenda mu maaso akati bwagenda okuba nti munange ye asikiramu bw'ati laba ye amaze okuba nti azaala omutabani amayiddwa nga Ptolemy kigambibwa nti ono kabaka amayiddwa nga Ptolemy owokuna ye yaweebwa butwa bamuwa obutwa eyamuwa obutwa yennyini kiga nti no baali bakungu bennyini ate mugunju yennyini naye alina omukazi naye yawasa muganda we asina olwokusatu ono ekyewunyisa bombi baba obutwa bombi ne bafa naye nga tannakufa omusajja omukazi soka okuba nti afa naye kigamba nti no yali afunye omukazi ate omulala omukazi omulala gwe yafuna alinga omukazi owokubiri namba 2 bamuyitanga Agathcol kigambibwa nga Agathcol ono n'agamba bbaawe ono kabaka Ptolemy owokuna nti oba kyogenda okukola mukyala mujja oyo aye katajja kuba ng'akola ki simwagala mukyala mukulu mbu n'amupangira ono nga tamanyi oba yali amayo tamanyi ne bamutta mukazi otulwamuteye bati ekyaddirira ate ne Ptolemy naye ate munange wayita mmeka kigambibwa ne bamuwa obutwa ne n'afa Ptolemy owokuna munange amala okuba nti afa yali alese omwana mu baana be yazaala ng'alese omwana alinga omukulu yali omu yekka omwana omu yekka baleka omwana Ptolemy owokutaano ye wamu ne mukazi amayiddwa nga Asino owokusatu jjukira nti yali muganda we ate nga mukazi we nagenda nti oyedde bano obusirusiru obwo gwali bwava dda ngera butambulira mbwe batyo mpolampola nga bati kibakwatako n'akamu n'akeddagala kali Ptolemy owokutaano nga mwana muto ku myaka 5 nga atambuza ogw'omukaaga laba munne bamulese ku ntebe naye yali mwana muto otamanyi byakkola era ekyaddirira okusalawo ne bagamba nti nno bano abasajja abaali 5 baani aba Ptolemy kabaka oba Falawo owokuna ne bajja ne bagamba bagenda kusoma ekiraamo ekya kabaka era mu kisoma bappa bagamba nti nno abalaamidde bo baga nti kwaliko kibayita abakuza nti yalonda abakuza abalina okuba ne bakuza omwana ono ku bakuza okwaliko omusajja bamuyitanga Sosibisius wamu mpozi naye abadde nga anko we kubanga muganda w'oli omukazi gwe yawasa eyavaako olukwe lw'okutta n'abakyala amayiddwa nga Agathcols bonna ne beesoma mu kiraamo nti yabalonze okubeera abakuza era munnange tewali abawakanya ku ekyo naye nga n'okufaako okusooka basobola ne bakukuuma nga kwakyama tebasobola kuba ne babuulira abantu era wayitawo ebbanga naye kabanjula mu bulambulukufu nti kati kabaka maze okuba nti afa wayisewo wiikisi ez'enjawulo nti ne bagamba nti no ye amayiddwa nga Sosibisius wamupozi ne Agathcol abalonze okubeera baki abakuza b'omwana ono amanyiddwa nga Ptolemy owokutaano muganda wange
abamu of course tebakirabanga kyamakulu nnyo, abalala bayebuuza ne bagamba nti kisoboka kitya, lwaki kabaka afa neto weeks eziyite bwe zityo ne tutategeera, ye lwaki kabaka alonze ddala, alonze ono muganda woli omukazi, lwaki gwalonze. Munnange ekyaddirira nga maze okuba nti asoma ekiraamo ekyo naga nti luliba olwo balitikira omwana ono. Muganda ng'atuuliriza ebyaddirira, entalo zazigenda mu maaso nga zirwanibwa. Era mu ntalo ezo mwalimu abantu abo batuuze ab'omu ggwanga erimanyiddwa erya Misiri, obwakabaka obwo mu kibuga ekimanyiddwa nga Alexandria, baatandika okuba nti abamu beekalakaasa. Obudde bakitegerako engambo zatambula, tosobola kutta muntu n'ogendera awo. Kati engambo zitambula nga zigamba nti nno Agathcol wamu mpozi ne muganda wamanyiddwa nga Agathcolea, bakiga nti nno baali bakolaki tebamatira mu Egypt, nti era kigambibwa nti baleka benyigira mu gulutwe olw'okutta kabaka amanyiddwa nga Ptolemy owookuna. Era muganda ng'atuuliriza abantu baleka okwekalakaasa, nagana okugamba nti nno bayinza okuba bano bennyini nti olina abakyala yajja mu maka eyataani yaviirako Asino owookusatu n'abakyala okufa. Munnange abantu bagamba nti nno ekimala kimala, mulina obbaleeta tube tubalamule bawuze omusango waki bagenda maaso n'okutta kabaka wamu n'abakyala ba mukazi we. Munnange opposition yakula mu mwaka gwa 2003 BC, Yesu n'okubanga akola ki ng'azaalibwa. Era opposition kasiteekula neeyongera mu maaso mpola mpola. Waliwo omusajja amanyiddwa nga Ptolemy, ono yali generali mulamba nga wakitu ekimanyiddwa nga ekya Pelusium. Kati ono kigambibwa nti yalina akakwate kwani, yalina akakwate ku kabaka, naye waawulira kino nga bakyogerako n'agatta eddoboozi lye ku ly'abantu bonna. Era mu Oktoba 2003 BC ekyaddirira kiga nti no Agathcol ono yagenda mu maaso ne bajja wamu n'abantu be bonna abasirikale ne bakuŋŋaanira that is mu lubiri, ne bayita kibayita abasirikale abakuuma olubiri, bonna ne bayingirawo. Mu kuyingirawo ne bagenda mu maaso ne bagamba nti nno kibuga okukola kiri kimu kyokka, tukola kiri kimu, muleete omwana gwe mwatulaze nga kabaka. Kabaka yamuleeta, kitegeeza nti nno tugenda mwanjulira ebizibu byaffe byonna. Kabaka omwana omuto baamuleeta ebyaddala, era nga kimaze okukolebwa amaze okuba nti boogere batyo. Agathcol wamu mpozi kiga nti nno yagenda mu maaso n'agamba nti nno muŋŋamba nti nze natta n'abakyala, naye waliwo omuko abali bakuuma royal guards, yali bodyguard bamuyitanga Moraginis, naga nti ye gumina okuba ne mukwata, aye kale yakola ki, yava okuba nti atta kabaka. Munnange kigambibwa nti nekwatibwa nayambulibwa n'akubibwa era n'akyunyizibwa, naye ekyaliwo n'adduka, ekyo n'adduka oluvannyuma lw'okukola ki, lw'okuba nti alabye nti bagenda kumutta. Era munaye bwadduka n'agamba abasirikale abamu abali bamukkirizaamu ne tugende wetuna agende tukomewo, wetunakoma ntakuba tuyeekera, naye sijja kubeera wano kubanga bano bakuba nti batutta ate olukwe tulumanyi. Munnange ekyaddirira musajja kudduka, era mu kudduka okuddeyo bateekateeka bakola kibayita revolt, bali nga bakomawo. Era ku luno beegattako abakazi bonna abali beetamiddwa nga bagamba nno beetamiddwa ekisooka ddala okudda mu tempo mu yeekaalu zaabwe okusinzanga bakatonda batamanyi nako, bakatonda baga okuba nti basinza abamanyi babalaba nakoyo bati nga bakabaka ngeti bafalawo de bali bayita bakatonda. Kale abantu ba mu Egypt naddala abakazi bagenda kimala kimala nabo beegasse kwe bayita okwekalakaasa, tebaga kudda mu kusinza katonda ono amanyiddwa nga Ptolemy owookuna. Munnange ekiro ekyo kigambibwa nti nno abantu bonna nga begasseko abakyala baga nti baleete kabaka, baleka kabaka ajje nekadi ali mwana muto bamuleete bamuloopera emisango egy'enjawulo. Era muganda ng'atuuliriza kiga nti nno Agathcol oba kitegee bagenda muwabira mune n'awalirizibwa ennyinyi okugamba nti bannange ndekulidde era nvunnamye. Mune ebiseera ekyo Ptolemy owookutaano yaleetebwa nga myaka 7 gyokka egy'obukulu, era n'aggyibwa Agathcol ne bamuggyako ne mugamba kirina okuba ne bakola kiri kimu kyokka, bamuyitira ku mbalaasi, ku mugongo embalaasi nga zze najja mu kisaawe. Era abantu ne bamulaba ne bagamba nti kisookera ddala baayagala omusajja amanyiddwa nga Sosibisias, ono eri mutabani wa Sosibisias, nti nno aveeyo abeere nga asooka okuba ng'agamba Ptolemy ono owookutaano omwana omuto akkirize babeere nga bakwata abo bonna bonna abatta maama we babakoleko munnange emikolo. Era ekyaddirira muganda ng'atuuliriza omwana yatusa kubanga yeesalirawo nga ye. Era mu kiseera ekyo kwe kuddira gwe tuyita omukulu amanyidda nga Sosibisias n'aperereza kabaka omwana omuto oyo naga nti akkirize abatemu na maama we babakoleko.
era muganda nga tuliza Agathcol wamu ne famire yonna bajeta mu kisaawe, era bajeta mu kisaawe ne bagikuba amayinja emiggo mobo babantu bonna bale kunga emisaawe ne babatta yonna famire nesaanawo kutaani mama wa kabaka. Era mu kaseera kamaze kuba babatta ono Tirepolimas monange yatuuka mu Alexandria mangu ddala ago bino bimaze okwandibeerawo n'alondebwa nate okubeera nate kati omukuza owa kabaka omujja. Era wano mune yegattirwako Sosbisius mutandwa Sosbisius oli ne bafuula kati ba legal guardians benyini abakuza abali mateeka abakabaka na maidwa nga Ptolemy owokutaano. Munange ebyagenda maaso ebyaddala era nankwandenga kigamba nti nno ate nono munange athaliza Tirepolimas bamwefuulira gye wajjako maaso eyo nti nakwande bakulonze okuba nti oli omu kwabo abakuza abakabaka naye era yali musajja nga munywi bagaba katamiira jjobyo nagamba omusajja ono tasobola kubanga munange asooka nga agenda kuba nti mukuza kabaka gwanalabirako nga munywi nnyo n'ekirala nti yasasanyanga nnyo ssente nga yeegyalabya nga lyase nnyo n'asasanya ku basirikale ab'enjawulo ku embasi ez'enjawulo zali mu bibuga ebyenjawulo naddala mu Greece. Akati Ptolemy ne bagamba nti nno omutabani owa Sosbisius kiga nti nno yagezaako nnyo nnyo okuba naye asetting up muganda we banti bamwe kubakola ki baliko kibaita opposition ero omusajja maidwa nga that is Ptolemy ne plan munaffe yagwa butaka era ne bamugamba nti nno Sosbisius yennyini obaga kwate gobese ono ate ne bamugoba namuganda nawe dako ebbali tokyali guardian wa mwana ono bakabaka. Akati muganda nga tuliza mu biseera ng'omwana yashigala maso kwanti afuga kati ku mwana omuto bw'atyo alina ba guardians ab'enjawulo. Munnange okuva edda kitaawe muyite Ptolemy owokuna yali munange yeyingira dda mu ntalo ez'enjawulo era banyigira mu ntalo ez'enjawulo kkiriza obagano tomaidwa nga olwa Syrian war mundi ogwokuna twogera mu mwaka gwa 2017 BC. Ewaliyo nate kabaka amaidwa nga Antiochus owokusatu yali jukira yali ewangula dda yawangulwa dda Ptolemy nanga nti kale ompangudde ne kaninde kali bwafa ne basikiza omwana ono Antiochus alengera agamba nti nakakisa kakano kati akogenda okulumba omwana ye kuba kusobola kola ki ku defending amatwale ga kitaawe. Munange era kyali kimu kyokka ngalenga omukisaawo ogw'okulumba Antiochus alumba era walumba n'awamba ebitundutundu ebyenjawulo ebyali mu bugwanjuba oba Asia Minor mwaka 2003 BC. Era bamukubanga tuuseeyo eyo n'akola endagaano ne Philip owokutaano kabaka wa Macedoni namagamba nti nno bakole endagaano balumbe bombiriri ebifo byanawangula babigabanye bombiriri bokana bokka. Era muganda nga tuliriza omwaka gwali gwa 2002 BC Antiochus n'alumba kibaite kino kibaidwa nga Syria ne bawamba ekino kibaidwa nga Damascus. We bakiwamba munafa tuliza neri generali omukuza amaidwa nga Ptolemy n'asindika ejje nerigenda e Roma yasindikawo n'abakungu ne basaba kibaita obuyambi okuva e Roma ne mu kaseera ako obudde bwali bwa muzira winter. Era muganda nga tuliza okusaba kati kwayitamu era mbutayitamu bamusana omukyusa ne bamusikiza nate omusajja maidwa nga Aristomenes ono yali memba wakabenja kali kakuuma kabaka era nga ono kigamba nti nno yali mukulu nnyo kubanga ajja kuyambako okuba nti akuuma kabaka n'okuba nti ageza okuba nti balwanirira n'obwakabaka bwennyini obwo. Mwaka gwa 2001 BC Antiochus ono munafatuliza yalumba Palestine era eventually n'awamba ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Gaza. Awambyewa Palestine n'awamba Gaza. Tuli mwaka gwa 2001 BC. Kakati waliwo gavana yali kitundu ekyo owa Syria yalinga atwala ekitundu kyonna ekyo ekya Palestine ne Gaza. Kakati ono gavana bamuyitanga Ptolemy naye bagenda okumulumba ne bamukuba amajege ne bagakuba n'awanika naga nti weba mwagala kanegatte kummwe era mune ya defectinga negata ku majega Antiochus owokusatu era nabeera nga n'ekimu kyelinga afuga nga gavana kyonna n'akiwaayo nekigenda ewa Antiochus. Mu biseera ebyo ne Philip owokutaano yali neyegasse kwani batanze bakoze ejje ly'amaanyi onayambako onayamba ku munne namba ebitundu ebimaiddwa nga ebya Samos era tuyakoma ku ekyo
n'alumba ekiro kimanyiddwa nga ekyakaliya. Otolo bagenda mu maaso Muganda ng'atuuliriza era ebyaddirira ne balumba, era mu kulumba era kabaka n'agamba netulinde kuki, ne batumya ne basindika abakungu era e Roma bagenda basaba ate obuyambe muni omulala. Munnange mu mwaka gwa 2 BC Philip kabaka owa Macedonia owokutaano gwe twogerako yawamba ebituntundu ebya Ptolemy obwakabaka obwo n'ebibuga ebyali byetuzudde, ekibuga ekyali mu Terrace twogera kati nga mu ttaka olunaku lwaleero, n'ekitundu ekirala ekimanyiddwa nga eri ekya Hellespont. Era munnange mu kaseera kennyini ako gye bagenda okutuma kye bayita obuyambi Abaroma ne batuuka. Bwe batuuka ne benga mu lutalo, era kutaba olutalo ne lutandika lwennyini olumanyiddwa nga olwokubiri, olumanyiddwa nga Second Macedonian War. Wakati wa kabaka Philip owokutaano owa Macedoni n'Abaroma balwanira kwani? Balwanyawo kabaka amanyiddwa nga Ptolemy owokutaano, omwana omuto nga amaze okuba nti asaba obuyambi okuva mu Baroma. Muna ekigambo ati nno jenerali owa Ptolemy ono bakabaka owamanyiddwa nga oba Ptolemy gye yakola bayitanga Scopas, yakulema ekyo bayita olulumba sinzigu, nga balumba okuba ndi badya Palestine bakube basajja bali bagisuze Antiochus owokusatu. Era ekyaddirira Antiochus basinza amaanyi naddamu n'alumba, era ne baddamu okulumba ne bamukuba olutalo baluzanyi balwanira ku kino kimanyiddwa nga Panium. Era Muganda ng'atuuliriza kigenda okuteekaawo nti bakola n'endagaano eyaliwo ng'otolo lumaze okukomerezebwa wakati wa Roma nga basirikale abali bazze ne bakola endagaano eyo kati wa Ptolemy owokutaano saako ne Antiochus owokusatu. Naga nti kiwedde, naga n'ekitundutundu ekya Egypt bali maze okuba ne bayingira mu Misiri babere nga bakivaamu bakyeke kabaka ono omuto kubanga waalinga wuwe munnange okuva edda. Jenerali amanyiddwa nga Scopas kye yakola yakwatibwa ate munne wali ku Sidoni mu biseera eby'omunange eby'omuzira, era amukwatibwa naye n'okuwanika n'awanika n'agaba n'empanise nange n'asala endalinga. Era munne bamusindika ave ku ttaka lyagende yeyongereyo, era mu kudduka emisinde era kubanga agenda abiriza nga ali ku luutinga ataka ku luutinga amagye singa oba oliawo Antiochus kuba nti alumba bayinza okuba ne bamukola ki, bajja mugoba abere nga ava mu Egypt yennyini abere nga agiviira. Munnange ekyaddirira Antiochus yamala emyaka gye gyali 1998 BC ng'ageza okuba munnange azzaawo kye bayita okugumya obukulembeze mu Syria wamu ne mu Judea. Era Muganda ng'atuliza yagaana okugamba tajja kuddamu kubanga jjeno mu kye bayita Ptolemy olw'ensonga nti maze okukola endagaano tontabala siri kutabaala. Mune mwaka gwa 1997 BC Antiochus owokusatu nate yakyukira ate amatwale aga Ptolemy agali wali mu Asia Minor agali gasigaddewo, n'awamba ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Silisia n'akitwala, n'obugobola bwaliwawo ng'ekibuga ekimanyiddwa nga Lycia wamu ne Ionia nakyo nakyongerako. Tekamwa ku ekyo neyongera n'atwala ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Zaxos, Telemasus wampozi ne Ephesus n'abitwalira ddala. Munnange bw'akikola ekyo ate newaka eno ku butaka mu Egypt yennyini abantu baleka okuba nibeekyanga nate baddamu okwekyanga. Munnaye okulangana kubalukawo naddala kiyita Upper Egypt, ebiseera byowaggulu bya Egypt makkati ag'abantu ba bulijjo. Abantu bajujjukira nagga nti no already wakati biseera biri ebya kitaawe waliwo Falawo eyavaayo omuntu wa bulijjo yava n'agamba n'alwana nagga nti bakooye okuba ne bafugibwa Abaptolemy bano baddeyo ewaabwe. Era munnansi oyo n'alwana n'akutulako ogutundu era ne bamutikkira ne yeefuula Falawo bamuyitanga Hagalanofa. Hagalanofa ono gwe twogerako munaffe atuuliriza nga Falawo kati w'ekitundu ekyo ateekateeka kwekalakasa sinzigu baddemu okuba ne bakola ki, balwanira ddala. Era munnange olutalo lwagenda mu maaso ne babawo kye bayita okulwanagana munda mu lubiri lwennyini olwa Ptolemy ono owookutaano. Era muganda wange entalo zaali nnyingi nnyo, baanyola olwa Syria olwokutaano. Kano ono munnaffe Falawo amanyiddwa nga Hagalanofa yawangula, era wawangula bw'ati n'ambamu ebitundu ebyenjawulo. Era wawamba ebitundu ebyenjawulo nagono nga kati kasawangudde ebibuga ebyenjawulo nabigatta ku bwakabaka bw'engo bwa Falawo n'erinnya n'alikyusa. Kati abadde yeeyita Hagalanofa kati n'agamba no yeeyise Ankamakizi. Ankamakizi bw'ati weeyita mu mwaka gwa 1999 BC. Nakimaze okuba nkibeerawo munaffe atuliza kigamba nti no Ptolemy owookutaano yaloncha gye bayita campaign nate mu Maserengeta
agokuna mukolebwa wangu ebitundu ebinjawulo twali mu August 1999 BC era mune mu kulonkinga olulumba olwo bawa ebibuga ebinjawulo nga Thebes era babifuga paka mu agwa 1998 BC omwaka ogwaddirira waliwo nate waliwo akabinja kakubiri akaba abayekera abasibuka eno ku Nile Delta ku mugga omugga ogumanyiddwa nga Kiyira Nile Delta kiga ntino bano balina akakwate ku oli Falawo amanyiddwa nga Ankamakisi era mu kuyingirawo bawamba ekibuga ekiriraanye ekimanyire Borisirisi kye bayitanga Likopolisi era olwakiwamba nagana alitujjawo aliba mwana waani ne batuulaawo olumanga luwedde muganda ng'atuuliriza amagye ga Ptolemy gadamu ate negadamu negafuna ekibuga negakiza mikono gyakyo abayeekera oba badda kuli abayeekera babatwala entyaji amu babakwata ne batwala mu kibuga ekibaddwa nga Memphis wa mu Misiri era mu lujjudde ng'ennaku 26 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 1906 BC munene batemula mu lujjudde ng'ensi eraba era mu kubatemula ku lunaku olwennyini baali bajaguza amatikkira ga Falawo owokutaano nga olwo gwe twogerako amayiddwa nga Ptolemy lwennyini we batikkira kati yali mbaga ng'erimu okuyiwa musaayi ali n'okusanyuka ku sayidi ya kabaka munnange bwekyo kyali ku sayidi eyo akati nno ng'omwana ono afuuse omwana kabaka afuuse kabaka Falawo twogerako ku kyani ku Ptolemy owokutaano munnange ekyaddirira kyali ki yatikkirwa amaanyi wange afuna mwaka gwa 1907 bassebo ne bannyabo wuliriza nnyo nnyini ddala wano nno owulye kaluma nnyena waava ebintu ebimu ku ebyo ebitugano byakola kibate ebyafaayo mu 1907 BC wano olukuŋŋaana oba olutalo lwali lwakabi lwe yawangula nga wangula Antiochus owokusatu era amaze okuba nti amugyawo bwati mpola mpola yateekawo kye bayita abakuza abali ab'amaanyi era mu mwaka gwa 1907 BC twali mwezi gwa Novemba gavana wa Ptolemy omu gwe bayitanga Cyprus saakompozi ono yalinga saakompozi Polycrates owa Argos bajja mu Alexandria ne bateekateekera kabaka ono amanyiddwa nga Ptolemy owokutaano okuba ne bagenda kuwandika nti obudde buno bagenda mwaniriza mu luse luliwa nti olw'abantu abakuze ng'omukulu atuuse avudde mu lusobe okuba nti mwana akati agafuuka kabaka agafuuka omuntu omukulu munnange era omukolo gwe baguteekateeka ogw'okukuza kabaka baguyitanga anaktereteria nenkone nga kabaka yali ayozze emyaka 13 gyokka egy'obukulu bagamba nga kijje tugenda mumulangirira kati afuuse mukulu yetongodde afuuse independent Polybius yagamba nti no Ptolemy ono abali bamukuuma bonna balowooza ne bagamba nti nebyaddala akaseera kali katuuse nti oba nagamba nti kabaka kati yetongodde bwe kitwala n'ensi yonna yonna nti kati akuze tebajja munyooma ne gavumenti ajja kuba nga agifuga bulungi nnyo nga tulina munyooma naye yali yalina emyaka 13 gyokka egy'obukulu era muganda nga tuwuliriza yagamba maaso n'atikkirwa mu kibuga Memphis ng'amutikkira yaani lwese nga saabalabirizi higher priest ow'ekimu kimanyiddwa nga ekyatta ng'ennaku 26 omwezi ogwokusatu omwaka 1906 BC Polycrates munafu atuliza n'afuuka chief minister mu Alexandria ate Aristomenes ye munnange jjukira nti bali bamaze okuba bamuyita bamugamba nti naye kayinimuko kibaita olukwe ono munnange yakibwa emyaka egyeddakaawo okumunnange naye okwetemula era neyetemula neyejjawo oba neyewa obutwa kubanga yali omu ku babukuza baga yali kimanya alya mu lime ne mu luzise akati muganda wange ayise olunaku lumu lwokka Ptolemy owokutaano amaze okuba nti atikkirwa ayingidde mu lubulu lwe bagamba nti nno olw'omuntu omukulu abakungu bayite abakulembeze ab'enzikiriza abakulya yeekaalu ez'enjawulo okwetoola obwakabaka bwa Misiri bwonna bakuŋŋaana ne bayisa kye bayisa ebivvu era mu kuŋŋaana kwonna ino maaso ga kabaka ne bawera ne bayisa amateeka kabaka ge yasiima agamanyiddwa nga Memphis Decree. Memphis ki Decree era munnanfe atuuliriza gano amateeka bagawanga ku mayinja wala amateeka ge bawa Musa ku sozi Sinai nagano bagawanga mu mayinja era nga amayinja gali abiri amayinja gano abiri n'olunaku leero gakyaliwo erimu
balitanga Nubayara ate ddala nga baliyita oba eryoyinza diyita Rosetta Stone. Otegedde gali abiri erimu esavaivinga lye bayita Rosetta Stone olunaku olwaleero. Amateeka gano munafu atuliriza gali gapraisinga gasuusuuta kabaka amanyidwa nga Ptolemy Falawo owokutaano n'ebyakazo bino ebinnanga bikodde eggwanga abantu ba Egypt oba ba Misiri, era nga lyoleka liriko obuwandiike bulungi nnyo. Entalo zawangudde, abantu bakubye, abayeekera bawangudde mu bitundu ebyenjawulo, era agulaga n'ennamba ey'omuwendo ogw'emisolo egikusoloozebwa okuva mu buli tempo mu yeekaalu eya Misiri yonna. Muganda ng'atuliriza lino etteeka oba yite decree eya Memphis yite Rosetta Stone nga wegambye munange yalinga okugikyusa eringa kye bagalina oba kiwaddeyo bano bagamba bakulembeze ab'enzikiriza ekirabo kye baawa kabaka nga bamu okuwagira emirimu kabaka gy'akoze n'olwokuba nti abajjiddeyo kye bayita abayeekera. Era muganda wange kigambe matino n'amaanyi ga bano munange abakulu ab'enzikiriza geeyongera, era nekigana okugamba nti nno kati bano nti okuba ne bakoze kibayita bayisizza amateeka ga kabaka ago Memphis decree. Kabaka yabasonyiwa okubasonyiwa emisolo yebasimu okubasasula n'agikendeezaako. Era munnaffe olwokuba nti Ptolemy naye ng'alalinga nnyo ku busobozi n'obuwagizi bwa bannaffe bano bakulembeze b'enzikiriza, yena okuba nti naye akakibwa okuba ne munange abasayo ku misolo egyo. Muganda ng'atuliriza kye tuyita Rosetta Stone, bw'okiwuliranga bw'okiwulira ng'omanyamanya etteeka lye baayisa lino, eyo decree oba gye baayisa bagite nga Memphis decree gye baayisa gambe nti nno baga nti yalimu ennimi zalinga 3 bilingual oba oyinza oyita triscubical lingua mu nature yaayo. Eno kiga nti nalimu ekisooka ddala engeri gye bagiwandikamu mu nnimi 3. Esooka bagitanga Egyptian hieroglyph. Hieroglyph y'Abaegyptian yempandiika munnange abantu bedda b'omu Misiri gye bakozesa mu kuwandiika nga balinga bakozesa obubonero oba giyitenga olulimi olwa Misiri. Era bw'oyita ekigambo ekyo hieroglyphs kiva mu bigambo bibiri. Ekisooka kiva kigambo kyemanyiddwa nga hiero, ate hiero kitegeeza hole, then graphics oba graphics nekitegeeza marks oba writings ebiwandiiko. Kati ebiwandiiko ebiri hole, ebiwandiiko ebitukuvu, eno decree evudde mu bakulembeze ab'enzikiriza egenda eri Falawo owokutaano ewandise muki olulimi lwa bannaffe bano aba Egypt aba Misiri eyasookera ddala eyo. Kigamba nti nedda Abamisiri bano bakkiriza nti waliwo kibayita amaanyi mu kibayita erinnya, in a name, there is power in a name. Era nga bagamba nti singa erinnya ly'omuntu lijjukirwa nti oyo omuntu ebbanga n'ebbanga asobola okubeerawo n'asavaivinga noba nga afudde mu bulamu ate obuddako bayita afterlife, enya tebalayirabira. Mwera ensonga lwaki bafalawo bonna bonna aba Misiri balina nga amannya gaabwe nga gawandiikibwa mu ki? Gawandiikibwa mu kye bayita hieroglyphics eri mu ntaana zaabwe mu pyramids. Okitegedde? Kati no ge gamaanyi nono kabaka agamba mumadde kino decree ya Memphis oba Rosetta Stone ngeri mu ki? Mu lulimi olw'aba Egyptians kye bayita hieroglyphics, kye bayita nti no holy writings. Munnange ekirala ebika byali 3 ebya empandiika eno y'abannaffe aba Egyptians bawandiikanga, era esooka bagitanga logograms, eyokubiri phonograms, eyokusatu determinatives. Hakati mu logograms kigambwa nti bawandika bakola kibayita ebiwandiike obusiigo obufaananyi ng'olaba akafaananyi n'okajjamu ekigambo. Then phonograms kigamba bakuba n'obufaananyi obw'enjawulo nga kalina communication message kasi communicating nga character, nti olaba character omuntu kyakoze ng'omanya nti oyo ategeeza kino. Then ne balaba ate endala bagitanga determinatives, eyo nayo nga yeekuwa meaning y'ekigambo oba tokitegedde bulungi nnyo. Enkola 3 ezaalinga mu ki olaba kye bayita Egyptian holographics kye baakola kye baatunyanga ekyo. Akati kano olukiiko lw'abasumba oba bakulembeze ab'enzikiriza bali bakonfaminze kino kitegeeza bakonfaminga nti kati Ptolemy owokutaano naye ayingidde mu lubu olw'abo Ptolemy bafalawo abasinzibwa nga bakabaka. Okitegedde muganda wange? Kasaba ndi erinnya ne baliwandiika mu kye bayita mu mpandiika gye bawandiikanga gye bawandiikamu bafalawo abatafa. Kino kitegeeza muganda ng'atuliriza
kiba kiwedde. Tebakoma ku ekyo nenya baddamu ne baliwandiika nate yagano defisi eno oba degree eno eya Memphis oba Rosetta Stone bagiwandiike nate era mate mirundi 3. Esooka bajoleka mu kibayita Egyptian, ekyokubiri waliwo olulimi olwebayita Egyptian Demotic, olwokusatu bajoleka mu kibayita Ancient Greek. Nejiba nga bajongeremu ebirungo mirundi gate ebiri emirala. Era kitegeeza ki ntinno era yava neegaana okugamba waliwo olutalo lwaliwo nga balumba Abaegyptian balumba Abagriiki bana bakulembeze nene bagamba ntinno abakulembeze bana Abagriiki basobola okuba Abaegyptian ne bawangula. N'olw'ensonga eyo balina okuba nti bakola ki batiyitirizibwa bwe batyo. Bwe bunafuna natuwuliza aliko Impact FM Radio Wasamayinja muganda nga mutayi wange buli bwatuyitako nga bulijjo program Kaluma Nywera bitutambula ngenda basubiyo wano bagamba kwa ndi muwuliza nga bujjo omulangira Kalima Gigange. Mbe bulungi mweraba.